Amatosa ku page tamale mirundi je araye mama neti wakangambi mpoze nkuba etonnya choka banange. It's a very cold morning here in Uganda. Is it Friday? Yeah, it's a Friday. It's a Friday. A very cold morning here in Uganda. It's a Friday. Betonya. Ndi wano pomodem. Yanga bwentera okukola ki? Okubeera bana Uganda banange mwasize mutya. Ye mama mwagala kundoga nga nina kapimpo. Muri yondoza musabirira mferero mu. Pamanyi munange nkedde kumacha. Sanza ababoda banyumyako. Akana ka mirundi kyekakoze national idiots. Oh mama. Baba ndete bamanyi. Oh akana kyekabakoze. Tikabakoze ki? Kakera munene kagamba kagenze. Ne bakamanyira. Mama. Kakubye national unity ne mukama wabwe ne kamukubiramu. National idiots. Mwali muloza temukwatwako. Ye mama nga sinaba kuddamu kufuna masimu kuvaje muli. Mama, good morning Simon. How is your morning? Olugezigezi lwabaweddemu mumanyira. Olugezigezi lwabaweddemu national idiots. Ate kyali unity. National idiots. Bannange. Ndabye ne red paper mpandiseeko. Yampandiseeko jjo. Red paper yankootinze. Kyokka banne ekyennakoze ba national idiots. Munne nasanze ababoda banjogera. Nti akaana kyekakoze ba national idiots. Ne mukama waabwe. Mukama waabwe ani mboli principal. Kamu. Yene kamupembo kunikamu. Okaneti wakabannange. Mpoze enkuba yetonnya. Bananga, I'm doing well. I'm okay. You know, it has been long. Stegera. Munange biye byondi bulungi. Nawuliddeyo mbwe abateesa okunnumba. Omanyi nanti mu ba national idiots ninamo ba informa. Mbu bantulidde obukuukulu. Mbu bannumbe. Kyokka banvubuka mmwe mumanyira. N'abavubuka mmwe. Banange national idiots babadde tebakubwangako bwe bati. Nyavula. Nga temukyakuba masimu bakama bamu obujozi bwabaweddemu. Obange aba national idiots bakama bamu obujozi bwabaweddemu. Mbaroza buli omu amanyiro. Wabula kyenna bakoze. Nabatadde we mujja temuliddamu kumanyira abantu. Ne mukama mmwe ne mukwate ne musabula mwembo pa. Omuntu abagambye nyenze nalinga omukazi agenze n'engoye zange. Musigala mumanyira n'ensooka nzire emabega. Ndi independent analyst tamale atatya biduduma. Wendi wane wange newumuliddemu. Sina bizibu. Munne kati cease fire America ne Russia zasa ininze cease fire nas kati waliwo ka cease fire kitegeera ka cease fire nabagamba bavubuka mwe mukomya malala ba national unity nengamba bakama bamwe bakomya malala nembagamba malala tegaina je gagenda batwala muloza muli bagezi temulowooza ne mujja mweteekako obwebindu simanya principle ne mujja mugula simanya obumotoka bulletproof tonnaba kuba president wa Uganda tonnaba. You are still looking for power. Awe mwabulira. That's where you got lost from. Mukoya kwakwe ku byabifaananyi nabalabe kati mbusimanya ko sase kati ko sase najjako mu 7 olise nyonyi namulabya asaze ekimeme yake atudde n'akasuuti ke mu office mbuko sase kati ko sase yagenda okujjako mu 7 parliament yaleje ko mukulembeze gwanga je mutayina majority
naye bavubuka mmwe naye mbagamba bavubuka mmwe mutuule wansi nga mulowooza tuli bangu naye mbagamba bavubuka mmwe bwe tunaabavaamu ne tufuuka independent kati muli awo temulina bye munvuma muwoza yakulira ku sente z'enaaleemu ebyo bye mumanyi bye musobola obwo obuvumovumo nabwo bukyali awo nga sekuritale jeno wammwe lubongo ya okuva ekanyalyeru Lewis sente za government Aisha Kabanda yali mu NRM because of your myopism national unity muganya okola ebintu bisatu you have failed to understand reality nti akalulu kalibwe kagwa postmortem yali kiki kye twali tulina okuzaako mugolagula nze Museveni kasita yakwata His Excellency nawandiikira principal wammwe ebbaluwa tajje emmotoka ku URA awe nakoma President Museveni mwennyini yakwata ebbaluwa n'agiwandika ku URA nti principal wammwe omusajja namugamba emmotoka ya bulletproof oyagala yaki abaana b'abantu bafa gwe ssebo otamulire mu mmotoka etayitamu masasi fe abasiru tusigale nga tukugoberera nze mutabani wa mirundi sibangako mu ssiru nobagamba emmotoka mwagala zaaki munoonya buyinza insi ki gye baali banunudde nga baginunula bali mu Lakizale mugitubuulireyo baana mmwe nene mugule emmotoka ya bulletproof omusajja Museveni n'akwata ebbaluwa abaswaza olwo mutandise okukolagana negotiations for what that case for what oyina amamotoka mayitirivu omuntu ali mu struggle yeetaaga amamotoka kugoyina baganda bo bakutte ennyumba bazitadde mawulire mu covid yono nga abantu babonaabona temwagala babawabula mbusimanya Eddie Yawe nalabyeko ka analyst akamukagamba mbu Eddie Yawe mbutakolagana na muganda kati nze mukwate mukube Eddie Yawe waba yasalawo okuta project ya family ye mukolere ki bwebanga family ya Kyagulanyi tebakwatagana mbakolere ki mbakwate mbakube bote babanye project gye baliko nemulaga amayumba ono muganda we najja mawulire ekyo kikyali kituuza nze nina emizigo 10 that is nonsense abantu abanoonya obuyinza ebyo te babyogera biba byammwe bya munda you have refused to transform from obuyimbi to presidential material abo bonna abali mu national unity manyimu abantu babiri Lewis ne Ssenyonyi abo be bali ku national unity entuufu abasigadde bonna bacuba abasigadde Lewis ne Ssenyonyi be bali mu national unity entuufu kati kamba kusomera abasigadde bonna bacuba eyo DP buloko mwe bana mwe mulina bato mwaliwo mu 2000 nga FDC ejja abantu nga balonda FDC mu 2000 mugumu era we balonda Nuupu wevese Museveni kyasinzo bakola wano kakati Museveni kuba kyayisa bweru wa Buganda kufula Nuupu Buganda outfit Museveni kyasinzo okukola because Museveni gwanga lifuganga ba colonial masters tuba colonial masters bajja wano ne bakwata omuganda we bakwata omuganda ne bamutwala mu Ankole natulugunya abanyankole mu kifo ky'okunenya abazungu ng'omuzungu ali mu kateni yekwese bakyawanga baganda kakati ne president Museveni naye kyabakoze akyayisiza mwayina ababaka babiri ebweru wa Buganda bokka be mwayina ebweru wa Buganda ne mujja mugifuula Buganda outfit kino ekyana kirumbuye ne kisooka kigattamu ebya Buganda nopusi ya Baganda eri ku national cause mbagambye Lewis ne Ssenyonyi bali bacuba essaawa yonna batema aba abasajja ba DP buloko bo tebabeerangako mu kintu omuntu yenna atagala mu byobufuzi tokolanga naye endagaano nkulayirira aba basajja we bali bala nti Nuupu tegenda basobozesa kuwangula kalulu kaddako era tebagenda kudda kakati mmwe mwadda mukulaga mayumba nze pate ya mwenji manyi nafu sisobola na Nuupu nafu banafu just situlwago ya mmwe omanyi mu byobufuzi tulina kye tuyita abawagizi speculators n'abali mu kisaawe kati nze ndi mu kisaawe ky'ebyobufuzi siri muwagizi tofulanga bino ebituule South Africa nina kye ndalabye Faruku akyaza kisiru nnyo
ebyo mu manyimbo yakulya nemba bugamba basirumwe mulwanisa Museveni obutelu teruli ku Museveni agenda vaawo naye abasinga succession plan nopu yakatandika okufuna ku sente kati ababaka batandise okuleeta kasente kitegeera babatematemako ku busente mufuneyo obukadde nga 2 mwana mugatteko zino eza iPod billion naye oyo kalulu konna ziba declaration forms nababuuzanga nyenda mu 2026 mugenda kuddamu kalulu ani agenda ku declaration forms era mugenda tugamba nti Liso yazibye okuva mu kaluka Dr. Semwogerere opposition etugamba ekintu ekyo declaration forms bazibba akalulu konna declaration form pate tasobola kuma declaration form tasobola kwata buyinza goza chairman Nyanzi yawangula akalulu n'aba nopo bagwagwa bobuli we babasomanga mtu chairman Nyanzi ali waggulu nga badduka emisinde baselebratinga mu kifo ky'okwata declaration form yabwe ne bagiteeka wano abasajja ne bakyusa declaration form bagenda okujja budubye omusajja ga declaration form eriwa. You are still younger people bakama bamwe bajozi nnyo tebawabulwa baloze gwanga bakola akakundi balinga abantu 7 nupu eringa y'abantu 7 eroze genda kujjako president Museveni abasinga succession plan kati kyekye mugenda okukola mu kalulu mumbulira kaluka twala mwami Museveni yiyo nowe yakamu obuwumbi 8 obwaddo buwumbi bumeka IMF yakamu obuwumbi bumeka mukola gwa kusiri wala muli abantu 7 tugenze simanya kwa IMF twekalakase. Take that bullshit out. You cannot change American policy. Okitegeera bali America bayina policy kwe batambulira. America yejjo kuba Museveni. Nze bwe mulabanga ennyonyi nga zituuse Nairobi nga mumpita. Kubanga abandi muvuganyiza muli bagwagwa. National idiots. Temuwabulwa. Temwagala kutuula. Babeera mu meeting awo mu press conference. Tovomerera ekya Museveni okuwamba abaana baffe muloze ensinsiru mwina pulani mmwe ejjako Museveni mugina mmwe mugina mmwe mwabali mukuzimba amayumba abazimba 2 ne muziraga mu bantu owange bo batambulire mu motoka za bulletproof. Solomon aliwa si mukulu ekimala lwaki netajjako mu situlwago mumanyira bana b'abantu nze nabagamba nabavaamu ndi independent. Solomon aliwa mutumanyira Solomon aliwa si mukulu ekibala ne muge motoka bulletproof oyagala yaki. You are sending a signal nti gwe tolina kufa. Mbo Museveni bwavaako olwo nga tufuna obuyinza ani abagambi mwe Museveni bwafa nga tufuna obuyinza ani abagambi nti bujja bufuna muli bagwagwa. You are still young in politics. Mukyali bato nnyo. But I don't blame you. Abamu muli bakadama wifi mukama waje kuwako esaawa emu kastomala okoze ebintu n'okirininga toilet sawa 12 awo ne bakutera kwa wifi n'odduka emisinde kyosanga ku social media kyo commentinga. Kati mwabali South Africa sola babudde. South Africa nsi ya Africa. Nze sogera ku bantu ngo sobola kutambuza ebigere okutuka mu nsi yaabwe. Kubanga wane Uganda sobola kuva mu America n'entuka South Africa. Nakirabe kino Faruko kye yakyazizza. Ekisajja ekisiru Sitaline we yafa communism yagwa omulasha mbu Museveni bwafa oba bwavaako mbunga Musevenism. You are fighting Musevenism. Line gwanga lijja kutwala emyaka 3 nga Musevenism akyaliwo. Abali mu bitongole bonna ogenda bagoba. Special force yo nogenda jiwa. Nebisajja mwe mwasoma. You are fighting Musevenism, si Museveni. Museveni asobola okudde uwerwa kitula. Ebintu nebisigalanga bitambulanga bwabyagala. Musevenism. Abaddako bamwe. Bakama bamwe bakola kutuula wali kamocha. Kugenda mu America kusisinkana ine byona. No bagamba mufune bafanda. Mufune ba Bill Gates. Omuntu asobola okusupportinga akalulu. Ne ogeze mu America sekanya ine byona yagaba obuyinza. Ono muna Uganda ine byona simanyo yakulira bana Uganda ebweru. Very useless. Taina mu bwongo. Zo omuntu ali mu national unity gwepe ekitibwa taina mu bwongo yerewisi.
masters in law yo mugezi nnyo amateeka gamuli ku ngalo abasigadde exaggerated intelligence pozi ne Alex Waiswa bamufumbira very intelligent young man lero mwe kati Stalin bwe yafa communism nagwerasha Mao Zedong bwe yafa China nerekera okubera communist Fidel Castro bwe yawumula nakwasa muganda we communism tali yechuba. You are fighting Musevenism, not Museveni. Muri batole tole. Ne bwe nabi banyonnyola yimu bifaako kibibi mwamanyira. National Unity nabagamba muddeyo munoonye bafanders ebweru. Muve mu banna Uganda. Simanya nyenze mu America oli awo simanya kusayininga diru za YouTube ebyo tebiyamba setulago. Biyamba gwe ng'omuntu. Teri muntu agenda kufiririra nga goli mu motoka ya bulletproof sebo. Ebyo ebimotoka bya bulletproof bya mwe those were all blunders. Nembagambe motoka muzaga za kibana. Neswago mujitaddemu amalala, situwago mwagivaako. So bad. Kati ekibina nabagamba omusajja lwaki temuwa sentence. Mu buli kiseera bona aba mu makooti. Museveni agenda bakwata batwale mu kooti. Omusango gwo tebajja kugusala. Muberenga mutyanga buli kiseera muli ku maseye. Omanyi nti ekyo kibiina bwe bakijjawo bona ba lead of independence temubeera nabo. Ba lead of opposition sorry. N'ekintu buyaye bufere. Kwate ekibiina kisasule. Ne buli kiseera mu mwagala kubeera mu byantalo Museveni afune waba. By the mere fact that you signed that agreement, you are supposed to share power. Kati mukoti ogenderayo ki mukoti za Museveni. Zomanyinde dant ekibina kigenda kuba ku mase ya Museveni because Museveni ye agenda kubira abalamuzi abagamba musango ogote mugosala ngogwo ali kujjayo banabira mu parliament. Sweetheart amase kira ku maji baby. Bikisera mwagala kuwulira. National idiots. Abantu bawoomerwa futa. Tewalite. Mwe bantu mwe abana Uganda bano mutulaba tubonaabona. Abantu bali mayumba. Abantu balina mmere. Mwe mwana dawo ne mwesiriwaza. Tinzaba abantu mbamanya ababadde pebloke esawa yonna baddayo tebayina attachment ku kintu. Poziko kojja Segona ye is an intellectual neba n'abafera ababanda eyo pata yava ku mulamu okuva yatunda kadi kwera bagenda kuddamu bazitunde kwane bugamba nti okoze nyera tugenda kwesimbawo tugenda era bagenda kuddamu bazitunde sina kindi n'okuba nti ebifo ebimu babigabadda kakati pata etambulire nnyo ku nnosu teriyo revolution ya Africa bajikulembera we babanga batebagala mazima okitegeera temwagala mazima mubeereeyo muloza ati bwe munaavuma abantu bwe munakola ki. That is idiocy. Bya kisiru muddeyo mufuna abanakuuma akalulu bwe muba temwina bakuuma declaration forms temwetaba mu kalulu declaration form. Abantu wano bulijjo bawangula obululu naye nga declaration form eraga birala. Kakati bebye kisiru byamwe bwe mugenda okuddisa abaana mu 2026 bafe kubanga temwagala tula wamu kati abo bonna ekyo kisiru ekiri South Africa kyedala bye Faluko kyakyaza kyayogedde ku strategy ejjako Museveni. Temuyina pulani wana kalulu kaggwa mwagamba ensi Museveni tumutwala myezi ena twali tumututte mu buli seera munabeera mu bya kisiru byakulimba abantu. Mu buli seera munabeera mulimba abantu temwagala kukkirizaako reality. Mwefuula bayina power. Nobody, you don't have power. You don't have money. Ne mwefuula byonna ababiina. Kali principal kyatalina maanyi. Atasobola kulagira lockdown egwewo. Atasobola kulagira lockdown eveewo. Naye aliwe magere. Mani mwina reality, mwina idirizi mweyo gye mweteekamu bantu mmwe. Ne mwefuula nga bayina power. Sit down. You don't have the power now. Museveni mumanye nti kino ekisanja agenda kifuga kya myaka 5. What are we going to do? But not every day munabeera okwasama bwasami.
kubanga mwina yaba bali ebweru ba spectators abatamanyina bigenda mu maaso. Those are spectators bana bato ndabage baddeyo bayolo omuzira gwabwe. Obo nabo ko jjo omugezi bulidde sente za President Museveni. Ako kako jjo omugezi kalidde sente buli saa ne kavaayo. Kino ekifaananyi kya mpamire mumulaba Museveni omutwe buli ya sente za Museveni ne buwabi abantu. Kiri kyedimezaya kiringa kikazi buli kiseera kinoonya lugambo. Mama wakyali kalangaalo afa envunza. Mama wakyali kalangaalo ono Edi Matako owe kalangaalo kyagenda kuyola mizira. Musula bubi musulanga nkoko enyumba emu ne mubaamu abantu bana nene mutamanya nnaku yammwe. Nabagamba ba National Unity mugende mwetondere obwakabaka singa nali mmwe mwandigeze ne mwetondere obuganda olwalumbuye ne mugamba Ssaabasajja Kabaka tukwetondera olw'abaana bano abakuyisaamu amaaso ne bakujoga ne bakumanyira manyira. Moyisamu teriyo muntu mu nsi yali amanyidde Ekereziya ne Buganda n'asigala nga mulamu. Ekibiina kyammwe mwakiteekako ekikolimo. Omwana n'amanyira obwakabaka, omwana n'amanyira abambejja, omwana n'amanyira abalangira lumbuye nga muli eyo mwekwese ne mutafaayo wadde omuntu yekka eyavaayo gwenzijukira yali mpuuga naye ne bavuma. Obwo obukojja omugezi buli ya ssente buli ku payroll za State House confusing us again. Goloza bwina emirimu gye bukola ebweru katunulira akakayina enfaana myaka 7 konna kameze obuvi ne munda yonna yonna kameze obuvi kakojja omugezi ako. Wano full figure yakwata ekyo edimizaya kiyina olugambo kiringa kikazi nyina wakyali kalangaalo afa obwavu nebisabiriza sente mu State House. Kakati anti festival mune tusobola ojje confusinga kakati mumpeeye ekifaananyi kya Pamire nyenda kubagamba Museveni omutuufu si yono. Idiocy. National Unity mugende mwetondere obuganda mumale mugende mwekereziya mwetonde nemwekweka mulumbuye Kyagulanyi newekweka mulumbuye gwe Robert nga bakuba obukatoliki kyaki bagibalawo nange Joseph Ntunule nange Joseph Ntunule nga Ekereziya bagikuba abaana abo no kamati ekyangobera ddala mu kipate kyammwe mwana oyo lumbuye gamba ti omulambo gwasinga obutuukirivu Archbishop bagukwata ku faamu ne bagutwala ekisozi. Nange Joseph nga Robert Kyagulanyi atudde omuganda abaana bali mu kabaka abaana ne beeyimba mu kabaka abaana ne beeyimba mu balangira. Mulowooza lino eggwanga lyammwe baana mmwe mulowooza bwe mutyo munafuna obuyinza ne beekweka emikira gyabwe ne bagikweka amagulu bwe bati ne bamala ne bambala amakanzu. Mulowooza Obuganda busiru mulowooza Obuganda busiru. Nikimaliriza nga kigamba nze President wange Kyagulanyi nakugamba Bobi Wine separate idiots from your struggle. Nakigamba you remember nekugamba my brother separate idiots from your struggle. Ekyana nekireki Museveni si yazaala Muhoozi sale ya muzaala. You people mulowooza eggwanga lino lyabasiru kwa mumala okuyola emizira. Mulowooza lyabasiru. Go and apologize to the kingdom. Go and apologize to the Catholic Church. Mulowooza lwaki empologoma eri ku masengere tunudde eri Lubaga? Lwaki ekyumba kya Bikira Maria kitunudde mu Lubiri? Baana mumanyi history mmwe mumanyi omuntu eyepankira mu Ekereziya kyaba omwana n'amanyira Abasiraamu lumbuye. Situwago twagibalekera balumbuye fe Bobi Wine twakuleka twagenda because twamanya oli babega gaabwe. Wano Lubongo yawe bamukwatako nodduka emisinde ku live. Abantu abanafuya struggle bakutte ku Lubongo yagosinga okwagala. Wano bamboga baamwe badde babavuga nga wekweka. Kabaka bali bamuvuma nga wekweka. Twategeera. Kakati Bobi Wine nerumbuye bwe bagalira mu lumu emundoozi omwatta munne. Abaana abo
bino bikadama babiwayo wifi bakama babyo nebagati kakati gosoko yongoso omwana oyoze ebintu ne otsemole toyi kakati sawa 12 tugenda kuwa ka wifi kasita mwamanyirekerezia nyembata nategera temuyina mulamwa temuguyina mwasigala kitengejja buli institution ya nyega lwaki agulanye okubeera n'abagwagwa ebyo ebisajja nebiyimirire South Africa mwabakola obusawo Buganda South Africa nayo nsi eryawo mbu yakubeeramu yakwewanisa gyesobola okutambulayo n'ebigere nga nasimbuddawano nempite Tanzania nempite Malawi nengo ali Mozambique nenzikirira kati gwe kuwa obudde we South Africa nze sogera ku muntu ngensi esobola ogitambuzamu ebigere ate Faruku kale akedde kukubira ne yakoze ekizibu bw'obanga okuba emitwe totekangako mukwano gwa Bobi Wine agambye gamba an independent analyst ate muwabulwa bavubuka mwe muloza mwe bana baba chaisa muri omu abalaba bulabi tewaliyo mugezi bonna abagezi badduka twagamba omuntu kyali kintu kitono nnyo Bobi Wine kubona agamba lumbuye nabo bali kubyabwe simple ne bakubekerezia ne bakuba obusiramu omwana nalumba ba lumbuye damu oyogere kabaka mwana gwe omwana namanya nti yamanyi kabaka ekimuluma kyalanga kabaka ekivubuka ne kiranga Ssaabasajja ngense ewulira kabaka ali Kenya mayiga yamwadde obutwa kabaka afudde nga nange embeeramu eyo struggle yabagwagwa obwakabaka bwange ndi bugamba ki ffe twagala nnyo kabaka omuntu yenna akwata kabaka n'abanyankole tebamuvuma abanyankole bavuma kabaka wano President Museveni juzi ye yayokoze ki ye yayogedde disparity of Mutebi and is the head of state is a fountain of honor tewaliyo kitibwa kimusinga tikiriyo just lwakwa yandetaddeko Mr. Mutebi kitegeera te abantu baagala kabaka national unity temunnatuuka kwegerageranya kabaka temunnatuuka politics mwandi mwawudde ku religion politics mwandi mwawudde ku bitribe awe mwagwira teriyo munyankole njagala omumbuulire yali akutte muzindaalo n'avuma kabaka mumbuulireyo botafire bonna babadde wano bajjeno bali so arrogant njagala ompeka video nemukuba obwakabaka kasita mwakwata ku ekereziya nyaffe ekereziya nyaffe yensiguko yaffe bwe bulamu omwana lumbuye n'azanyira ku ekereziya Bobi Wine nasigala ewe magere n'embwaye nga atudde Robert n'amala nadde erubaga katuli kibasiru kati bakuweggwe bakuwa obuyinza gwali nerumbuye bakuwa obuyinza ali nerumbuye awo struggle yamwe bwe yafa ne tugirekera ababe diaspora joli nti balonda njagala ombuulire diaspora weerejjeko omukulembeze njagala ombuulire mu Africa diaspora weerejjeko omukulembeze mbulirayo Museveni yalwanira Dubai oba Abu Dhabi Museveni yalwanira Washington temwagala ideas mwakoma kulowooza temukyalowooza Museveni tugenda mukati gugu n'omwaka guweddeko temuyina ssente pate enjavu twabali ebweru tebakyaji n'omuntu n'ogenda mu America tolina fandago nze njagala nnyo otuule ne senator njagala bw'aba agenze ebweru atuule ne senator njagala kulaba ku secretary of defense owa America ebyo byenjagala nembwa ayina ebyona osinkanye bano ba Makedo basulanga ebinyira amampa eddagala lino balimira ba anti bandoga biri emirundi ebiri anti mondoga abaana balumba ekereziya oyo omwana kasita yakwata ebya Buganda n'amanyira abalangira n'abambejja omwana n'amanyira Ssaabasajja Magulu Nnyondo Musota nantawetwa nzaani tamala amwogera nako kyokyo bene nzaani ayogera ku Ssaabasajja bannange nzaani Bobi Wine lumbuye yakwononera Situlago lumbuye yajonoona
nakugamba ngo abagezi bajja kudduka nego avaayo mangu nego abagezi bajja kudduka abakatuliki bazanyirako bamanyi Katoliki kyacho gimanyi konge ganyo kuterera lwaki abakatuliki tuzanyirako lumbuyo tumanyi ne abanene mu national unity ebyo tebagala byogerako awo amazima gaba gakawa ne bagambe ku Museveni yakoze kina awo badduka kati justice kije mugendo kuleta munsi justice ki bombate mwagala tulusinga mu ateze nyiza dokuba mu national unity Bobi Wine mwesimbako ne kutuza muganda wange nabwa Bobi Wine oli Robert ndi Joseph ekereziya temanyirwa kubanga ovugidde abantu mu buwambe national unity eringa kaluti bulinga buwambe bwandowooza toweeyogerera toweerowoleza bayina ekintu kye baagala okuzimba ku media abo bagwagwa bali e Bulaaya nekugamba Lumbuya abali mu government be bamukozesa nekugamba Bobi Wine Lumbuya abali mu government be bamukozesa nekugamba Bobi Wine nina information bwalio ogulawo ekibiina ekyo wajja n'olaba muzeeyi wajja gwe wennyini ne chairman Nyanzi nekugamba muganda wange Bobi weeyawule ku Lumbuye nekugamba Lumbuya abali mu government be bamukozesa bayina project y'okusaanyaawo Buganda ono musajja alina okuvaako kuba kati bw'otululiramu district 10 eziri mu Buganda zo zaawambibwa dda okimanyi nti kati abasinga ettaka mu Buganda si Baganda ekyo badde okimanyi ti abasinga ettaka mu Buganda si Baganda kyannaku nnyo Bobi Wine ajja kutuula ne mukyala we Magere mugaye twalina omukisa ogwali gufuga Uganda naye twalema okweyawula kuba mwayingiridde akawunti yange ne muteekako ekyo kipositi kya Lumbuye nze akawunti yange ne bwe munaagihakinga Abannayuganda mulabye nnyo politics muzannyo gw'abagagga ekijja okujjako Museveni riots kyekijja okujjako kubanga Uganda erina kati amagye 35 bw'ogamba giwambise emmundu tosobola Uganda erina amagye 35 naye ku index bakuba 40 abasajja kati bamaanyi Museveni abasinzizza amagezi mwadda mu byekisiru abakatoliki n'olumba abaprotestant mboloza abaprotestant abali mu government muloza government egenda kuba na ndulu abasula government baba mu government abasula government opposition izo nezisudde government zibamu n'ababa mu government munda gwali ebweru tosobola kuba ndulu government negwa muloza abali diaspora n'obwo busajja bwe basasula tebuyina mirimu gye bukola kati kino Eddie Mezaya kibeera kulya sente ne kiddawo kano banna muli bagwagwa ne muli zuukuka ngene abasabudde era nti abasabula ekifaananyi ekiraga nga ndya sente za Museveni sikiraba muba mukireete njagala ekifaananyi ekiraga nga ndya sente za Museveni naabe naale mubagambye tebamumanyi sinnayingira mmwe buli omu abagamba amazima abayalidde leero mmwe obuvumo nno bwe muvuma asula wa kitaawe ssebo wano wensula nsasulawo mulowooza buli omu ali bubi mu kifo ky'okukolerera famire zammwe buli bannabyabufuzi beegaggawaza bwegaggawaza ohayobaalo politics muzannyo gw'abagagga bano bannabyabufuzi tebagenda kwata Museveni bamujjo banyumirwa nze kasita nalaba nga batandise okukola ebyo balese emmotoka Museveni abawandiikidde abasonyiye emisolo mbulirayo position leader gwe basonyiwe omusolo gwa bukadde 3 mumbuulireyo nga gwavuganya yago musonyiye mumbuulireyo awo atandika oggoyo Bobi Wine omanya alina abo abadongo baba bamuliranya batamuwabula kuba ngaba masinale bonna balina kye bamujjako ze bamugamba mazima
oyo omwana lumbuye bwe yanditandikidde okwogera kabaka wandivuddeyo ng'omuganda ng'oyambadde n'ekkanzu yo n'ogamba nze Kyagulanyi omubanda wa kabaka sisobola kukkiriza muntu amanyira Buganda uyagaana ndowooza obwakabaka busiru nsi kyekyo olaba Kennedy ye mukatuliki eyasooka okufuga America yattibwa ezo institution ziwangadde emyaka 10 ezo Museveni azigendako mpola ezo institution z'eddiini nze tamale nsobola okumanyira obusiraamu nze nsobola n'okuddamu obusiraamu nsobola n'okukola live ku busiraamu nze nzaani ndani akola mwalekawo bye mulina okukola ne mulowooza propaganda ne blackmail agenda kujjako Museveni nabatya Muhoozi ali prepared General Muhoozi abantu abali balina omukisa gw'okujjako Museveni ne muva mu kalulu ne mudda ne mutuula muwoza abazungu bagenda bayamba omuzungu yangamba senator mukwano gwa America Uganda is the most confused society I have ever seen baby amaziwa magaja nabajjeko engalo aba national idiots mweje manya national unity Muhoozi is very prepared General abasinga obwongo amaddamu struggle giri yamu sente masali kutambula mu motoka za plate proof nganya agenda okuferera nga gwe tubanga bidinga gamba abasiru beba wakulenjoki nga mukama wabwe ayambadde Solomon naye ajje kwa byogere akuze tatere kuwasa muzayi yankobedde ngamba basabudde ngamba sabudde bali bannepankira ko omuntu bagamye enforce independent analyst ngazenze sande bakubye kumanyira mudangamu ne mujoga abantu kwa musi amazima eyo pate ya fa abajiri mu bablock omuntu ne wesembeza abasajja babadde pe block gojja w'ekibiina nga ne kadi zaabwe za dipite bazizzangayo abo kayabbi bamasinale bajirira munda pate bajirira munda aba basajja ba dipe kankubete basobola kwerabira pate yaabwe era obwo bwana bwe mwateekamu obwo kati waliwo ekiseera bwe kyatuuka mu kalulu nga bakwata omwana wa Nuupu ne bamukuba ekikono ne bateekawo wa dipe olowooza lwaki mu waggulu mulina Nuupu ey'abasegirinya balinga 10 wansi eri ku gulawundi kuva ku bakansala bonna ba dipe bali eyo batunula Nuupu ebadde mu Buganda yana mu Buganda muyinza obutaddamu kuyitawo kubanamu abantu era babala betamina byemukola temuyina teri omuntu ajjako opposition ina bakabaka mu parliament because NRM yesinga ne kuddako ba independent kati mutulimba mugenda kulanga sabu 7 mu parliament we have opened a new frontier in parliament mutwalize mulina mmwe mutumanyira parliament yawe yalejjeko mukulembeze nga temuyina majority facho kuddayo ne mwetereza ne mufuna nze kasita butafuna bana kuma declaration forms temuddamu okumanyira n'okusedekera kamanyi mironde tazala nko mwana musiru mwali mutita bakazi bammwe tulina bakomba mabega nze nabaki basagala kumanyira obulamba sabudde mbuzi mmwe nalwe di paper yankoti nze nasono nti mmwe bana abana bavuma mbuga abana bavuma hama nze kasita mwakwata nze birala byonna ndibadde mu national nte nengumira obusiru bwamu ne kasita mwakwata ku bukatuliki tamale njagala nnyo ddiini yange nina values zange ng'omuntu nizo okudda mu ekereziya nyaffe n'omwana lumbuye namwonoona ye Bobi Wine yeekwese mu lumbuye baganda be bamuwa bebya Firebase byabalemeramu entalo z'abayimbi mbosobola okufuna omuntu n'akuvumira abantu ebyo politics bwatambula politics atambulira ku bintu biri influence and advantage byonna temulina kye muyinako mubadde mulina omukisa ati abantu babagala abantu bakoye mu 7 nga nange kwendi era njagala change abantu bakoye president 7 nga nange kwendi nesiza kwata abantu bavumekerezia na Buganda Saba Sajja Kabaka Magulu Nyondo
nga n'abanyankole tebamuyisaamu maaso musota oyo omwana Lumbuye tumuteekeko ku ntebe yaffe ey'Abaganda eri mutetudde Nnaggalabi abo banaavawo nga mulamu bana mmwe Lumbuye tumuteeke ku ntebe gye batikkirako Kabaka Nnaggalabi eyekola muti Lumbuye agituleko abo baavawo nga mulamu bana mmwe mumanyidde buli kimu temukyalina kyemuwa kitiibwa kale mulowooza mwanvu nye nenfuna ki ensi yonna ebamanyi nafunye amasimu okuva Emmengo ne baŋŋamba abo bwe batyo ne mbagamba tuzze entalo zaffe ez'edda nagambye Obwakabaka let us put bye nagamba Ako Gasumba nawandiika ebbaluwa nnya emu ng'egenda wa Pulezidenti Museveni endala yali egenda wa Ako Gasumba endala yali egenda wa omwami ow'ekitiibwa olaba nze Katikkiro muyita ow'ekitiibwa n'omwana ne yeeyimba mu Katikkiro olaba nze mirundi Katikkiro mungamba ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga newe mbasikkiriziganya naye kwanza omu nalina byakozeewo ebirabikako Lumbuye yalonda Katikkiro Lumbuye yatubulira Katikkiro omufuna omutuufu bana mwenga mumanyidde nnyo Obwakabaka mukubaye mwekwasa mu National Temulooza Bobi Wine takubwa namukubye nabadde ki namukubye Bobi Wine bwe namukubye nabadde ki olwo lugezigezi lwabo nempandika ebbaluwa nnya nempandikira Pulezidenti Museveni nempandikira ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga nempandikira Gasumba Ako Gasumba nange tutuule mu kati tusalire eggwanga lino eddagala tanga bedda yasipola bakuba Obwakabaka bwaffe ayo Kabaka aliko si ye mutuufu oyinza okukiisa mukamu olaba abo molimooli abakyoli abatambala ngatto balina Kabaka waabwe gwe bawa ekitiibwa olaba bano abanyala bano mwabamanya ebiruma Ssaabasajja beekwese mu Kyagulanyi tayagala beeyawulako naye tujja mukubiramu naye ajja kuba mulowooza ensi batya kasi oyo omwana Kyagulanyi yattasitulwagoye kasita ebyo ebivubuka byamuyingiramu ebikozesebwa gavumenti abo abaana bonna bali ku perolo ya State House penge yabagamba ebintu temwabitegeera nabagamba mulowooza nali nvuma Bebekulu nga ndi musiru mulowooza nali nvuma Bebekulu nga ndi musiru kubanga waliwo buno obuwala bukadaama obumala okoze ebintu politics bakadaama be bamufuga wane Uganda ennyumba zonna ezamwanyi ne zikubwa nsi ki gyogenda okugjako omukulembeze nga buli nnyumba ogizala wolooza egenda kufukamirira Bakyagulanyi balina ki wobatunuulira ennyo omusajja atula wali n'embwayi bwe nali mbega lwaki Bobi Wine bwe yanyaniriza yakwata akatuuti Bobi Wine bwe yanyaniriza yagamba ono omwana wa mukwano gwaffe tuli basanyufu nnyo nti mu nsi waliwo abaana aboogera amazima lwaki amazima bwe yali anyaniriza yaŋŋamba njogera amazima lwaki bwe nga mubuulira anyiiga lwaki bwe mugamba nti yeeyawule ku balumbu yanyiiga lumbu gye bamukozesa awo aba anyiize awo Bobi Wine anyiiga bwe yali introducinga mu pati ye mwennyini ye yakwata omuzindaalo na ono omwana wa mukwano gwaffe nnyo tuli basanyufu nnyo nti mu nsi eriyo abaana abato aboogera amazima abwe nga mubuulidde kati anyiiga Bobi Wine tojja kufuga Uganda oba tuli ku mazima Bobi Wine mugende mwetondere Obuganda kwata omuzindaalo nabo bassenyonyi bajjewo amalala gaabwe mulumbwe Kabaka mu lubiri lw'ebbanda mu mugambe ow'ekitiibwa ayi Ssaabasajja musooke mugwe ne wansi mweyale ku ttaka mu mugambe ayi Ssaabasajja Kabaka tukwetondera olw'abaana abalowoozesa nti baffe olw'okukuvuma ne bakumanyira ne bakuvolonga Cuucu Magulu Nnyondo Nantawetwa Penegu Musota Nantawetwa tukwetondera nuputesingangako Buganda nuputesingangako Buganda fe Abaganda tuweeyo Kabaka waffe mu muvume mwaba amulwaza Kabaka talwala Queen wa Bungereza talwala Queen wa Bungereza talwala olaba omulangira Charles gundi yafudde Philip the house Abangereza yegamu ku Bwakabaka obusinga okuweebwa ekitiibwa balwala ani atalwala ekivubuka ekyo kirumbuye kyemumanyi kuvuma maziko manyoka ensi teyeewuunya neraba kiri ekye South Africa ndi mukwano gwa Bobi Wine lwaki tobwadvisinga why don't you advise Bobi Wine if you are his friend gwe kisiro ekitudde South Africa ekyatandika amasabo kyenalabye ku programu ya Faruku olaza Bobi Wine agenda funa obwa president mu byekisiru olaza bana banyankole bamuzanya nabo basiru bana basajja aba western balowooza batuula nze muzeyi wange bakubira obwo obutambi bwa mapya abasajja batuula
These people are educated. Kati mukamba bulire bana abasajja kye babakoze. Babazanye card bill, babazanye poverty, babazanye education. Kye babazanye. Njagala ombulire byonna ebivuma abantu ku social media. Byonna biganda ebisinga obungi. Ekyo kyennyini kye baagala era bakisaamu ssente. Muloza tuli basiru. Oyo kasita yakwata kwekerezia. Lumbuye. Ne bw'oli ddukawa ekerezia ekolima. Kadino Archbishop Nsubuga. Abaganda bamwepankirako kubanga DP bamatayo mugwanye kyaleeta DP waliwo okulonda Katikkiro. Abaprotestant be bali bafuga Buganda nga bakatikiro era bakatikira abakatoliki kati batandise kujja kati ndoza tulinayo bana balinga abaprotestant ne wabawo okulonda kabaka nga yagala omuprotestant ayito bano ne bakola DP abakatoliki nga banyize bepankira mu Archbishop abaana Abaganda ne bamuvuma ngabo balumbuye be bakola. Archbishop Nsubuga yanyega nayogera ebigambo bino wammanga nagamba Masengere eri male emyaka 5 nga tezimbibwa. Ekyo kizimbe kyakagwano ku mulembe gwa Charles Peter Mayiga nga Archbishop akikolimidde eyaliko ebiseera ebyo. Eno Uganda eringa saawa erina amasiga kwe bagizimbira. Eno Uganda eringa saawa erina bw'oba oyagala kyusa Uganda olina kubeera mu institutions. Bakubana bagwagwa be diaspora abatalina kye balonda wadde abo tebalina kalulu bakera genda ku IMF kate bazimuwadde ku IMF mwaba kuba police ya America iwano nowe yakava okumuwa sente nowe ensi ya Bulaya temuwadde sente amafuta teyagawa Bufalansa wamuloza abazungu bajja kujja nga mulimu ebyo ebyekisiru byammwe mukola kwambala busuuti temwagala bawabula nze nabata nsigale n'abo abasiru nange yasoma nzikirize Lumbu yakuba Obwakabaka nzikirize abo balumbuye bavume Catholic Church nzikirize balumbuye bavume Obusiraamu. Bobi Wine aswadde nnyo ne famire ye lw'otweyawula ku bagwagwa. Famire y'Abakyagulani yali ey'amaanyisibwamu ekitiibwa nga bakuzanga nga oli nabo oli muganda Emeka Wine olugezigezi yali akola ki walumbuye olugezigezi olumujjudde yali akola ki walumbuye muganda we ne bamukuba ebifaananyi nkikakasiza ddala nti bano balina oli balina olugezigezi balowooza buli omwana abafukaamirira nze temalina kye mumpa mino nti sifukamira ndoba nanerera magi nenwera kyayi wange nawedde nti mwagalako nnumba kambasabire naye jangu wewandisa ebintu bibiri eddaama eryo bavubuka mmwe mumanyira mulooza tujja genderanga mu nkwawa zammwe. Omwana yamanyira ekereziya omwana yamanyira ekereziya kale bweto sitwago yammwe bwe mwagitta ketubasabire fe tuli ba independent kati tuli ba independent byemusobola temuddamu omanyi bantu mu abanopo obusiru bwe mwina temuddamu questions muntu za opposinga otegera muli mu bino sibanya yakulira ku sente ze NRM babaka bamwe bali sente bazijjawa ze bali emisala jani sente ze Congo nebisajja mwe muri bisiru ebya National Unity sente babaka bamwe ze babasasula babasasudde sente ze Congo siza mwa Museveni ebisiru ebilioni ebili ezibera mu migondi lwaki mpuga abasirikale tabazaayo abamukuuma kabanga liye muberekera lwaki tayizaayo muri bigwago aba National Unity yo intelligence zero temuddamu bibuuzo muntu byabapozingira muvuma buvumi ebyo bye mumanyi oloza katolu bwa mayayita okumanyige ekereziya nwandevumye ffe Lumbu ye yandevumye ffe fere tumenako buzibu sibakwata ku Buganda n'ekereziya Abaganda bakukyawa
abaana bakyawa abaana bakyaye bakyawa abaana abantu bakyawa abaana abo wano dagula niyeyettira kali yaye yeyajettira namugamba bo balowooza Black Mail akyakola buli abagamba kombo yalidde buli abagamba kombo ali mu 7 mbali wa mu 7 nje by the way sali intelligent munopo era nze najjanga ku kitebe nemba tunuulira ayire okutati them nembaga katira babano kade mutunda zaati awe mwatandikira okugwa kubanga nababaka bammwe kyebava tibabatawa kitibwa bamanyi kadi bagulangule tobanga babaka bamwe abanupo nakubiddwa amasimu 7 nejjo nabadde na wa mubaka wa nupo omu nangama nkubulire Junior tuyambe feto tukubiramu vile tulina musango kadi zaffe twazigula ne twesimbawo naffe tujjamu sente zaffe tulinayo emyaka gyaffe 5 tetugenda kudda ekibiina ekyali ekyabantu abategeera Bobi Wine nga yakajja buli nyumba yamuwagira agenze wa Nakibinge jajja w'obuyisiraamu taata Nakibinge Bobi Wine bamuyambye bamuwadde ekibiina naye kati buli omu yadduka ababane basobolokera kuba teri bagati olaba bakuba jajja w'obuyisiraamu taata Nakibinge bote bayina kye bawa kitiibwa teriyo generation wangu olaba na America ina values zaayo teriyo gwanga litaina values abangereza bantu bayine fujjo bantu balalu nayo omupiira bakitwala nti kyamakulu kwa kalombolombo kaabwe newane dene ekyali y'amaanyi bannange mubange yazze omusango okuwagula national unity bivumo ku bivumo they don't reply you intellectually. I told you I have made a choice to leave the party because sagala kulwanira mu kibiina kyabwe. Let me go and support you when I'm independent. Oh, tebamanyi luzungu ekigambo independent bakitegeera ne bavuma nabawadde levu mudangamu ne mumanyira mwadde temufuna abakwatamu. Abavubuka babadde diaspora abamu bagendera ku tiketi za busiyazi ebimu byamala okuzza wano emisango ne bidduka wano ebimu byagendanga migugu baba simagolinga busimagolinzi temujja kutegerera ggwanga Nabbanja atasobola bbawa ssente abantu bebweru abamu mumanyira abamu nze nabakwano bange banje ebweru mumanyira mwana watu kiraba bulungi bwe mulimu sibulaba nze kuba abantu balina ssente ebweru tebajja mu bino ebya politics abantu balina ssente ebweru tebajja mu bya politics bekwese nekati ebweru nabadde sinakitegeera mbu abantu bakufuula bizinensi wabaddeyo abali banfuulanga bizinensi ssebo nga bagenda ne bagamba akafa abakategeerera mutuwe ssente tuzikawe kajiru yabwe yayiise abantu abali ebweru babamu balina obujoozi nti be bamanyikaliyayo gyedda omuntu gwotawererangako gwotalisa gwotasasulirangako kitunda kimu mu nsi tomuwanga kyakkola ababaka bamwe bajjayo sente zaabwe bazijjayo nye banne nange newembanze ntaddemu akasente kange mu kalulu kakaddi kange nkeegulidde kakati banne ng'onsuubira okukolerera abantu nsooka kujjayo zange abyo ebyanifolo tebikola ebyanifolo mwabi ab'emitwe eminafu katolozemu byemadde empozinga ati temwamanyi kuddamu
kyekizibu kyammwe. That's why ensi tebalaba mu value. Ne bagamba mukwate babeera mu gavumenti muneebali akasente. Babeera mu gavumenti beeriira kasente ate tebaswala ngo basanze ew'omuntu. Ababaka bammwe bayala nnyo, bayala. Nze kinuma abaana abaafa, abaana b'abandi abaafya ne bafiiririra ababaka ne bafiiririra bakansala bannange. Ensi eno nzibu. Kyova olabanga ffe abakyalinamu amagezi ebintu bino oluusi obiddako wabbali n'obirabanga webitambula. Uganda eno ejja kwenunula. Uganda ejja kwenunula. Gavumenti yaba nejaggwa ne bakyabasinzizza ku bwongo. Composition yammwe ya kifere. Kakati Besigye takwatagana na Bobi Wine. Mau takwatagana nabo. Kakati opposition ki? Opposition ki? Singa saawa zino singa abantu obalaba singa bali baagala okukyusa Uganda. Olwaleero singa Bobi Wine ne Besigye ne Mau singa batambulira ku peesa egyo tibannange ebyabaawo mu kalulu tubyesonyiwe. Kakati tugenda kuuma tutya akalulu kaffe. Declaration form tugenda zikuuma tutya. Omwaka gweddeko buli omwaka akola bibye. Ngero okomawo ofiiririra abo banene akati twagala nnyo okuyamba ensi yaffe. Omuzungu yaŋŋamba Uganda is the most disorganized society. Gwe nsi ki gy'osanga ba opposition leader bali ku kyekyo kimu kununula Uganda naye nga beewalana. Gwe twati babakubirala. Bwe mulitegeera nti politics muzannyo gw'abagagga mulikitegeera. Bwe mulikitegeera nti politics muzannyo gw'abagagga abayitira ku nnaku y'abalala okufuna ebyo bye baagala mu nsi. Mulikitegeera. Bali abasajja ba National Unity bazimba akantu kabi kaliko abantu 7. Nobiyaniri Eddi Mutwe simanyani abo bamanyi bakazimba kakundi kaabwe. Eyo yepate balinga 7. Goina kubagoberera bugoberezi. Okitegeera oyina kubagoberera bugoberezi. Nze nagambye Nuupu erimu abantu 2 be bakiikirira Nuupu Ssennyonyi ne Lewis abasigadde bamaasira leero basobola okuddayo enkya. Kaitunoli yasegirini haginya kyayagala ki kasente agafunye yenna agezaako meeri. Alozias mukasono weegundi mwali muzeemu okumulaba. Abantu muba mulituulakawo ne mulowooza mwali muzeemu okumulaba. Alozias mwali muzeemu okumulaba mumanyi gyali abantu badde odda mabisi. Mulowooza abaana b'abantu basiru. Solomon yabyogere ne kasita mwanneepankirako nabata bye mbabuuza mu birowoozeemu mwali muzeemu okubalaba. Omanyi Nuupu eringa erimu ababaka 5 abalala baalagawa. Abalala baddawa bajjayo zaabwe ate era nga bajjayo zaabwe mwe muli mu lockdown. Simanyi enjala etuluma, simanyi mmere teriiwo, simanya biki babafaako mmwe. Mbabuulira mugenda kudda mu kalulu ka 26 akalulu tekatwala Museveni yakoganizinga, Museveni yakalangirira n'obululu yabukuba. Bwe mulifuna agenda okukalangirira nga mwaba mulonze aba Nuupu mulifwala obuyinza. Babye mbagambye mubitegedde mwabali diaspora. Bwe mulifuna agenda okulangirira akalulu ako nga mwaba mulonze naye waba akyali nga Museveni yamulonda muve mu byekisiru mutuule mufune strategy muve mu byobululu. Si ky'abantu abanunula ensi nga bava mu buti babeera wali bamala okulya embizi yabwe aba Nuupu obasanga batudde wali mu kati balya mbizi. Nwatujjako Museveni akanga abantu bano nomugamba Museveni mugenda mujjako mutya anga kati olaba twetegekera kalulu. Nomugadi kyeki ekyatuwanguza luli ati iso yabba declaration form zaffe. Kakati mukikoleddewo ki
nze nabatadde nasizinze fire nammwe sikyabakuba kapate kammwe kanafu bali diaspora mukole family zammwe ziri wano zibonaabona ensi yakwefaako banne mukole abantu bemmanyire Uganda bali bulungi nze China tatange ne mama wange mu nsi ndi wano ne mukyala wange Tasha mukole era kwelira ku magi muddemu byobufuzi mukole ojja kufooleka obwana bwo wano nga bubonaabona ojja kufooleka obwana bwo oli bulaaya obonaabona ekiri gye wanditudde n'otandikawo ka bizinensi kati ne bulaaya yennyini nzibu emirimu gyaggwayo ensi zitabuse ewaavu bungi mukole buli omu alina kyokolakola n'omutima gumu oyambe abantu bo bano bannabyabufuzi bemwogera tebabamanyi n'amannya gammwe tebagamanyi abaafiira mu bano abaana ba Franka abaafa abo baafa ensi yatambula baafa mujja kuddeyo mulowooze nti muli bulaaya omuntu ofunye omukisa ogenze kukola ng'otandika okuzannya omanya abaana babonaabona abaagala opportunity ezo ng'otandika okudda mu muzannyo gw'ebyobufuzi ogw'abannabyabufuzi abanoonyeza ebyabwe Uganda wakyaliwo munnabyabufuzi ali ku mazima aliwa wakyaliwo esente zimazeemu ensi eno n'obulimba banne tewali akyali ku mazima abantu bonna amaaso gabakanukaakanuka dda Museveni gwe bavuma ku makya ekiro baba naye ndoza bwe yabagamba nti abo nkolagana nabo mwali mulowooza asaaga ye mwennyini ofange nze tamale nkyagala sente za president nze tamale kati nyende mwenaale munkoleyo ki nze tamale sobola kibanga kugamba mbe omwana asaba jjajjaawe ssente era nakubidde ddajje no mu special force ne mugamba waliwo abasiru abaagala okunnumba yasese okay bajje nakubidde dda generali I'm getting information that some idiots want to attack me because I'm saying the truth. Okay. We shall deal with the way we have dealt with them in the past. My statement, we shall deal with you the way we have dealt with you in the past. Past waliyo kibajjajja bammwe balamu oba bafiira mu ntalo nolaba abavubuka abamala obudde feno social media tugibeerako kubanga tusobola okweyimirizaawo kyova olaba nga tubeera kuno bannabyabufuzi go and people power sit down in national unity and see how you are going to keep those declaration forms balemezi babbako naye munaddamu ebyombo kuvuma lya amaziri amatako tebijja bayamba wisdom kaye nkutumiddeko nnyo nakulabye ewakasuko ng'oba wabadde ogamba nti nakoze ensobi kaye kankubuulire oli mukwano gwange nnyo n'abo bafaluuku nze kaye nina principles zange zenzikiririzaamu ng'omuntu ndi musajja mukatuliki ate ne musajja muganda kasita ozannyira ku ebyo tuba twawukanye n'abantu bonna bembeera nabo bakimanyi kasita ovuma sapule kasita ovuma ekereziya ne weeba ddiini ndala nembeera n'omuntu ng'avuma abaprotestant ekimpisa bubi. I don't like such. I don't want people who attack people's religions. Sibyagala. It's a sense of backwardness. Don't have content. Ate sagala muntu kyovula manze ba western abasinga obungi bakwano bange because Muhammad Museveni waba akoze ebibi byabikoze ng'omuntu. Not everybody is bad. They are very good people. Very good people.
so sitamwakwata ku ebyo struggle yammwe ne tugifuluma nze struggle yammwe tesingangako bakatuliki bwange oyo omwana lumbuye ajja kumala kwetondera Catholic Church Bobi Wine mujja kola delegation mugende mwetondere Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo muveeyo mugende mwetondere abakatuliki mujje wa malala you are still younger people mujje wa malala temunnatuuka gye mulaga nopu nakola even 70% of what it takes to get power. You don't have the money. Wetaga bilioni musanvu okuuma akalulu. Wetaga okuuma declaration forms. Neyo fame gye muyina okulinnya nnyonyi kudda kulinnya nnyonyi tejja bayamba tesobola abantu abagala power tebakola ebyo. Mwebale kumpuliza nsigadde nze Tamale Mirundi Joseph Junior atatisibwa abongere okunvuma mungere muvume nsobola n'okubasindikira data mungere muvume